bameka botise, who are you? Laba abaana. Okweraliikirira kw'ossa ate munnange ate n'okutya kubadde kungi mu takisi ebadde etisse abaana naye nga ebatisse kabindo byengenda okubeera nga nkutuusaako yonna gye biggweedde muganda wange kibadde kikambwe nnyo so byengenda okubeera nga nkutuusaako Shiba Kalungi yeeyongedde munnange ate okulaga ettabbu n'oluyimba lwe munnange ate olwa stress killer so abadde munnange ate n'ebyakakasa Bamutegeminati nsinza kujja Minati Yugi abaana bano babadde munnange ate babatadde mu takisi eno nga bali batwala naye omusajja abadde abatisse muganda wange kumu bannange kibadde kikambwe nnyo so munnange kati kibazeemu nti nno ddala singa takisi eyo efuna munnange ate accident muganda wange kubanga abatisse nga buli omu ali ku munne bw'ati nga boogezako okulaba so omwami abadde munnange ate ku kamera yabalabye era ng'abadde munnange ate mu mmotoka abadde ku lugendo agambye nti nno nedda opakidde bangi ssebo kigaanyi. Mukama wange bye twagaana bino otikootya abaana otikootya bw'otya abaana otikootya bano abaana bajjeemu. Who are you? Bakafa abaana bameka botise, who are you? Laba abaana laba abaana muveemu mpola. Can you imagine? Who are you? Mpola muveemu. Mukutte already. Mukutte sawa. Nkukutte sebo. Nkukutte muveeyo mpola. Kosefe kino kyakola. Who is he? Bonna obo abaana bameka n'abapakira bw'ati. Omusomesa aliwa? Master adduse. Gwani amanyago sebo. Boss. Gwani amanyago. Bameka. Follow me to police. Ngoberera mu mirembe. Agambye nti nno nedda sisobola munnange ate kuleka kintu kino kwapeninga okubeera ng'otisse munnange ate bw'otyo kyekigenda mu maaso afulumyemu nga boogezako okulaba tebibadde munnange ate byangu n'akamu bavuddemu nga badduka buddusi era nga bawulidde munnange ate tikyawaabwe abadde adduse nga boogezako okulaba yonna gye biggweredde munnange ate si birungi nno n'akamu by the way okutikka bw'oti muganda wange ng'atwala ebisolo oh my god si kirungi munnange ate n'akamu kankwongereyoko ku muyimbi munnange ate Shiba Kalungi avuddeyoko n'agamba nti nno a good wing is a stress killer for me. N'agamba nti no start the sentence with hashtag stress killer oba okategeera kaakati ye agambye n'agamba nti no kawingi ke kano kaatadde munnange ate ku mutwe ke ka stress killer ke bw'atyo bw'avuddeyo n'assaayo ebifaananyi ebyo nga bw'ogezaako munnange ate okubiraba Hawing Hub ye mutaddemu munnange ate akaviiri ako so nga ate ne Davile picture n'ekikwatamuko wali munnange ate mu bifaananyi ebyo nga bw'ogezaako okulaba bambi abadde so nice nnyo omuyimbi munnange ate Shiba Kalungi so kyeyongedde munnange ate okulaga ettabbu n'oluyimba lwe munnange ate olupya olwa stress killer so nga ate n'abaana munnange ate ba Shibaholics muganda wange ekintu nakyo bakyongeddemuko omuzigo. Hello Shiba. Mama tusense buse. Oh, no manya stress killer wa. Batange. Tusense buse tuliye no. We are busy working on stress killer. Your body, my body, my body, my body. You are the stress killer, damn stress killer. Tusense buse mama. Warawo. Onye. Omwana azannya akatambi kano
ne Shiba naye n'akasharinga munnange ate ku page ze nga bw'ogezaako okulaba ng'ali mu kusaakazaamuko oluyimba lwa Shiba Kalungi olupya munnange ate olwa Stress Killer. Eside eyo ye muyimbi munnange ate Shiba Kalungi bw'atyo bw'akyalaga munnange ate etabbu obutasiba munnange ate update yonna making sure nti no osubscribinga ebisigadde bitulekere kasita obeera ng'osubscribinze.